Waddenga leero Chosen Beki lwe lunaku lwe yaweebwa okuba nti nate asisinkana Minisita Balamu, abaana be munnange tebamusuuliridde, bavuddeyo ne babeera ng'ate bamwegattako okuba nti nno bongera okukkaatiriza nti baafuna taata afaayo. Okitegeera nno mukwano, kati sooke tubeere nga tukuwa akatambi kano ate tubeere nga tweyongerayo. Chosen Beki badde nsaba otwale buno obubaka from Mijingo Deborah. Wakiba kyetaagisa kukwata n'abaana abo batwala obakuba ettatu nga kuliko Ssekajja kikole. Terukyanko olunaku lwe omusajja n'atangamba nti ndi mulungi, nze nali manyi ndi mubi, nze bangamba ndi mubi, era nga nomala oŋŋamba nti ndi mulungi n'okukyawa kuba mulimba. Oyo omusajja buli lunaku aŋŋamba ndi mulungi. Omusajja yagadde abaana bange. Yes, abo be baana ba Chosen Beki tebatudde. Chosen Beki nno ayongera musango ku musango. Kaakati nno Calvin Kayanja olunaku olwaleero avuddeyo n'atabukira bubi nnyo Balamu oba Minisita Balamu. Katubeere nga tubikuwa. Gavumenti yaffe neesesa bali okukwata ekifande ne bagamba nti Ssekajja nga baaniriza taata omupya mu bulamu bwabwe keesi. Naye nga nkoko eyakunamira community eno n'obutambi bw'ebisiyaga teri yamusamoninga. Abaana bangi kuno abawemula abantu n'ebintu bingi ebize byesisiwaza abantu mu ggwanga Uganda ministry ebirabe ericye. Naye olw'okuba waliwo ayina bizinensi naye olw'okuba waliwo ayina ennamba yakulira ministry ng'alina omuzannyo gw'obujja gwazannya, ekyo bajja kukikolako. Awatali we bazannyira mpalaniraako tojja kubalaba, kyova olaba chicken akyayina. Naye Chosen Beki olw'okuba ayina bizinensi n'entalo mu bizinensi baamusamoninze ku lw'abaana b'okwaniriza taata omupya. Njagala kubakakasa mwandiraba Kabaate, abakazi bangi abasuuliddwa abaana abafuuliddwa basingo maaza ne babula awasa ne babonaabona n'obuvunaanyizibwa. Temuyinza kuzannya muzannyo gwa musajja yasuulira mukazi baana gwe mutakakasa na bulungi oba abalabirira. Yafuula muntu singo maaza, omukazi n'afuna omusajja amujja ku lujja n'asanyuka n'abaana bwe, mwe mwagala mumukube mu kkomera nti yavvodde abaana. Yenna ali mu kino agenda kulaba ku Kabaate ku ministry ya genda. Twagala kukakasa bukakasa lunaku lwe musamoninga Chosen Beki kuba mwamusamoninze. Ffe twagala kulaba lunaku lwagenda kuyimirira mu kaguli mutegeere ebizibu abantu bye balina ne bye basirikidde. Era omuntu yenna yakoze ereeyo naga nti ministry ya genda ewandiika ebbaluwa eyakiyita mu lujja ng'ezannya mpalaniraako wa ekisomo olw'okuba ayina essimu y'omukulu mu ministry, yanditeeka ku ministry ya genda omuliro. Abakyala be bazaddemu abaana temubamanyi. Temumanyi bantu be bafudde basingo maaza wano nga talina n'aliddamu kumujja mu lukulujja. Omusajja akujja ku lujja n'abaana bataano abaana bana, oyo omusajja tebamukubira mu ngalo, muliko ekikyamu. Kati mwagala kutugamba nti ki? Ssekajja talina paati ku bulamu bw'abaana bano. Oyo omusajja ekisa amanyi abaana abo gye basula ne kye balya. Wamma Ssekajja jju Chosen Beki tosirika teweekweka. Twagala kumanya bumanya lunaku lwogenda kulinnya ku ministry ya genda okakasa omukwano guli eri abantu. Sheikh wuno munnange atabukidde abanuupu abagambye nti mugamba nti nayiseewo nnyo, mwali mwagala ntuukewa oba twali twalagaana akutuuka wa. Sheikh atabuse munnange tayagala ayogerera bubi President Yoweri Kaguta Museveni. Hey, Google isewo, Google nabalagamba kokomawa. Twalagana na mwenkomewa. Mumbulire wo mulyoke mugambe nti Google yagambye nti twalagana koma wano we yayise. Temumanyira. Temukola ki? Enguru. Si buli kuyimirira katuuti notandika okolokota gavumenti. Okolokota yakiye kufuga. Na bino tubikoye Gaddafi yaine mondo, Sudani yaine mondo, Libya yaine mondo, tunabera kwecho. Ani ataina mundu? Gaddafi yaine mundu yagenda. Ebyo byawe history kati. Lema kubituddiza mu kutubazo oba mu nkungana.
mbutulabye ab'emmundu. Yes, tubalabye. Kati guno omulembe gwo gukyaliwo tegunnagenda. We are still on standing. Tukyaliwo. Oba gavumenti ekyaliwo. Neno yimirira. Hey, Gaddafi. Yes, Libya. Yes. Ebyo byabwe byagenda. Tetujja kudda ku ebyo bya Firawuna. No. Kati guno gwe guliwo nagwo begunaaba gugenze falillahi alhamdu nga tugamba nti amino gugutambudde gugenze naye gwe noyimirira mwebwe Gaddafi balina mundu twabalaba ni atamulaba nti Gaddafi yalina mundu hakadha Allah bwati bwatambuze emirembe na guno bwanaaba yagadde insha Allah gujja genda muli mandazi Gaddafi muvume nga bwe musobola naye sina kyenyiza kubakola mu abakopi si kirina nchiddamu seetaaga kuddeyo kuntisatisa ate namwe abampa amagezi nze ku Museveni siwe bwa magezi mbonedda muganda wange obulamu bwange Allah yabulina obulamu bwange ani abulina Allah subhanahu wa ta'ala Allah yankuuma nze ntambula nina abasirikale abankuuma naye nulusi ntambula nzekka kuba mmanyi nti Allah yakola ki ya naye nga genjogera ge mazima genjogera ge maki gwe nobeerawo seeka nobeera ku kituuti njogerera mbasiraamu gwe seeka nobeera ku kituuti n'ogamba nti siina kyendaba Museveni kye yali akoze pumbaavu oli seeka kiggwe olw'okuba gwe tofunye bayimaamu abalala tobalabye bali bulungi mpaayo omulembe ogwali guwadde ku Bamaseke emmotoka empya mpaayo omulembe gubontu gwe bali bazimbiddeko emizikiti nga guno ebya Apostle Deo Ssemakula si birungi bamulumiriza okukabasanya abakazi kwossa n'abaana okitegeera nno mukwano twagala tusooke tukuwe akatambi kano akatambi ako twagala tusooke tubeere nga tukakuwa nga munnange balumiriza pastor oba Apostle Deo Ssemakula kaakati nno abakyala banjawulo abali mu kulumiriza bonna tugenda kubeera nga tubakuwa. Yes. Omusajja wa Katonda lwakimazi yuyo Deo Ssemakula. Kesi harassment lwaki mazima obeera okozesa omwana ow'obuwala ne bwataba wa buwala lwaki obeera okozesa omuntu n'ogaana omusasula wamazaina kwatagana ne mujja wogamba nti bannange oyo byadagako tabimanyi olaba sengaye wetutakola abagamba tetwagala kukola oyina TV bagita simanyi HGTV Pastor Deo wankuluusanya ku myaka 15 n'ofunisa olubuto n'olugjamu ebyasigalira by'omwana n'obitwala Tanzania ne mubikolerako ebyawongo embweyo singa katoyina n'omwana omukulu akuyamba yalina pichi by that time yali tannagula motoka yali yakatandika nga tuwulira omutume ow'amaanyi kaakati bambi bano mukwano gwange ono eyali alwala ensimbu kwe kumuleeta bamusabira ensimbu muno bwe talina byakukola mwe tutijjukana negattako mperekereko mikwano gyange Mama pasanti ng'obimanyi nnyo era munne yali motorbike kate yali pichipichi ene ya boda yalina bino bipichipichi ebinene nze simanyi we bayibiyita ebipichipichi ebinene yalina kipichipichi kinene nota boda kati ono pasanti ye Pastor Deo yennyini pasanti bw'oba ojjukira nti Deo yalina n'ekyo ekipichipichi bwe kiti ye gwe Pastor Deo yalina ekyo ekipichipichi nga tannagula mmotoka Yes, yalina kiddigi kyekyo kyennyini. Mukwano nga tulaba kiddigi n'engamba nze bwe sifuuke pastor mukyala pastor n'abandika ekizibu. N'akuddako n'akulimbalimba imagine. Bonna. Wandiikawo nti Pastor Deo yali abaana mu kkanisa bonna, Pastor Deo yali abakazi abafumbo. Pastor Deo alina omuwala oyo ye yali ani Grace. Grace oyo ba yaliko girlfriend wa Ragabeni ono Mawube, eyeyita Mawube, oyo ani agirina Giyaliva. Yes, yali ako gundi, ani Grace yali girlfriend woyo Beni, oba yali wa mukwano. Pastor naye yamulya n'amulemesa obufumbo.
Yes, abaana bali mu comment section ya Genesis bebalya Pastor De walya buli kimu iye agamba abakazi abazze mu kanisa ate Pastor De wolekerawo ku intimidating abantu. Pastor De wo watisiza Kabaata n'omuggisaayo video Kabaata ali mu kutya okwetika ekyawaggulu Kabaata yambulokinze tuvire ku Kabaata Pastor De wo ekintu kyonna bwe kituuka ku Kabaata tukimanyi gwe. Pastor De wo nakula owa Holy Ghost healing power oba healing obani Holy Ghost eriye maganjo ekintu kyonna ku Kabaata tukimanyi nti yegwe. Wamutisiza Kabaata nanyiga nnyo nga tuganya okujjayo video n'atublockinga relationship zaffe ziyingiridde ozisse azisse Kabaata bwakeera n'afuna ekizibu kuba video twaganyo zijjayo era Kabaata oyo Dewo nga nganya okujjayo video Kabaata nanyiga Kabaata yambulokinze because naganya okujjayo video. Kakati Pastor Dewo Kabaata bwafuna ekizibu kyonna tukutaddeko amaaso abiri tukulaba. Pastor Mondo wuna ayingidde mu nsonga za Apostle Dewo Ssemakula ez'okuba nti no munnange kigambibwa mbu akabasanya abaana ab'obuwala. Zaina ndikusaidiyo. Pasita ngebeera ku saidi yange ddala era ndikusaidiyo Zaina mpaka era ku saidi ya Zaina Mondo mpaka tuli babiri fenna tuli tutinze ne Zaina tuli tutti iye kyekyo Pastor Mondo era Zaina njagala tumusabira awone ali traumatized alina byeyayitamu ng'omwana Pastor Mondo obaddeko wano kakati nze nina okubeera ku saidi ya Zaina abankyawa bankyawe naye nze ndi ku saidi ya Zaina oyina obwerayo obujulizi. Pastor Mondo obaddeko wano mu America abakali ki ekimusudde essaawa eno okuba ng'ali mu kkomera kituufu emisango gy'okulya abaana emyaka 3 emabega si gy'alinako akabasa essaawa eno naye nga yabikola ddi ekituufu abantu bayinza okulowooza ovuddeyo leeti biki Katonda alina tayimingi gy'akoleramu. Lonely Heart am victim tu munkwano gyangu mu inbox yange. Pastor Mondo batisiza Kabaata simanyi oba wabaddeko safunye chance eyogera naye ne bamugamba video ziveeyo Kabaata ali mu matigga obulamu bwa Kabaata buli mu matigga era bwe naganya okweraliikirira bwe naganya okujjayo video Kabaata mu busungu obungi n'ambulookinga. Pastor Mondo nze Kabaata simuyinaako buzibu tetwayombye tetwakoze eki naye nabadde nina okulwanirira ki justice yange nga sisobola kujjayo video ne Dr. Nankasi bamublockinze. Pastor Mondo Kabaata bw'afuna obuzibu bwonna amaaso gatuli ku Pastor Dewo amaaso gatuli ku Dewo Ssemakula mufunire engoye agenda kugenda umuteekemu ebisipure y'enviiri Mondo wakitegeddeko ekyo ky'okublockinga abantu saakitegedde alikana akakitegeera okitegedde ali mu kutiisatiisa Kabaata waffe mugambe Kabaata obusungu bwe buli muggwako alinzija mu buloko bwe butamuggweko nga masa bwe nali nwanirira justice naluzinga emikwano ate era mujjukire kino ekintu buli lw'oyimirira ku mazima si buli muntu mbw ajja kuyimirira naawe buli lw'oyimirira ku mazima ogenda kufiirwa abantu ate ogenda kuteekawo abantu abapya. Kati ani yamutiisatiisiza Kabaata lwaki tayogera lwaki Kabaata tayogera Dewo yamutiisatiisiza. Pastor Mondo omanyi Kabaata okusula ng'akuba amasimu the whole night. Bannange video muzijjeeyo imbeegayiridde mbwe abantu bonna abantu abalala baazijjeeyo naye nagambye Genesis muwala tekigenda kusoboka tojjaayo video nange sigenda gi Bambi omugagga Rasa yakiguddeko yabadde alowooza nti ajja sisinkana pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wabula baamukubye ekikono nga omanyi nti n'ekikono kijjudde bannange mu NRM kaakati baamukubye ekikono awuuno akukkuluma. Mbadde njagala ssente zange ezansubizibwa Lwengo ne sizifuna kati nfunye chance oze wano
nensalawo nkulumbe nkunyonyole nti sente saazifuna ne munnaye tebaŋŋanyiza bankubye ekikono bazibu bakubye ekikono obutatu kwa mukulembeze kubaka kiboyinza bbawo ate paka kibwemba bawanze gwe bagobye omukulu w'NRM yansuubiza ndigenda mulaba omwami Rogers Buregeya ne chairman waffe wa Buganda nanga nti president ogenda mulaba era nenzija nga ndi bugumu naye bitusoona obikyukidde sina kyembaga kirala bannaye muvuddeko mbivudde nako bw'obawo chance enaabaawo naye nze muvuddeko manye okukola ssente njazikola za kizimbe kyange kiri kyebaggala banka ekiggala so nalinjala ssente kimu zalinga mu 8 awo bagenda kitwala naye nagendanga mulondoola nze ngamba kankite oluvannyuma lw'okuba nti n'omwana eyali abuziddwawo omukozi w'ewaka omulenzi yalabika era nga bagamba nti no Pulezidenti Museveni yakirimu nnyo oba yayingira mu nsonga zino ye Ssenga Acid avuddeyo n'abeera ng'atabuka agambye nti no mu Uganda mulimu ebyana n'abaana. Museveni yakubye essimu ne bayiwa 200 policemen muwa ekyalo bakiyita batya Masuulita Kabula Soke. What? I think so. Oh, I don't need it. Masuulita Luweero ndiwo kubategeeza waliwo omukazi poliisi ye Naggalama yatta omwana we mu bukambwe obw'ekitalo owulira paka kati omukazi tebamuwanga eni omukazi oyo akabidde ku zi interview akoze atya nendoza munnanga n'abagamba mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Museveni tukwebaza webale kuba simu aba SFC aba CMI aba Flying Squad bonna aba FBI ndoza bavudde ne mu America aba forensics. By the way, guys, don't get me wrong. I'm happy that omwana of course bamuzude, but I'm disgusted that mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel ye channel yokka gy'olina okwekumirako okuba nti nate atukuwa amawulire getukuwa tuba tugeekakasizza. Kaakati nno ebeera kweno yokka tujja kwera nga tukuwa amawulire ga Chosen Becky oba anaasisinkana Minisita Balamu oba nedda, kubanga olunaku olwaleero lwe lunaku olwateekebwawo okuba nti nate munanga agenda mu ofiisi abeeko byannyonnyola yeewozeeko.